Never naye sente nnungi senga asidi kati avaako n'okuvaako akenge kamukuba mwenge mbe manyi omugagga yampaye sente nti bwe mba nvuddeko nywako kasupu ne kankomyawo bintu bya Nakizale kano kasupu wenywere wamma kasupu kati tubadde tugamba senga asidi oyina okujja South Africa ne baby wo Mayuga awulire bbuba nga limuta kati kulire enzo mulimu gwe nafuna si mulimu gw'abantu abatasoma omanyimbu right now stress vacation gwe kyokimanya ate nga bagisasula ku mulimu nabagamba I need to take a stress vacation ate nga esasulibwa it's paid for kati omugagga nkiddamu omugagga w'omu America mama America bw'asalawo tugende South Africa mbogeza bagamba my stress vacation needs to be extended ne tugende South Africa Mami America ajje wano atubuulire twetegeke dates tugende next week right musalawo kati Mayuga ainoti kasobi oyo musajja akabasanya abakadde Mayuga naye mwenye ate twagala Mayuga okugenda ku holiday yo aberenga taweyinga kilo zisuka 7 kubanze aiwe aiwe 60 kati ye munene ayina akawologoma ye nazitowa ayina okole olaba yefuula nnyo mbuna competinga ne Tony Mayuga ate Sobi Junior Matako wali pabona ino basuza ku intercontinental ocompetinga Bonna ayino basuza ku intercontinental bananga bandaba I don't have makeup on abandaba kuba nva mu sauna nva mu steam siraba lwaki mbeera netekako makeup and you look okay Since okay, I look better than Mayuga because Mayuga has Botox, Mayuga has the camera edit, Mayuga has all those things. Na yeda nsigala nga yenza mukoze sense obi Mayuga njagala kukoze sense obi edako. Mayuga ino kitegeera nti si mugagga. Ino kitegeera nti twamugoba. Naye Mayuga si mugagga. Si mugagga. Nze kati ntegedde abagagga ki naye gwe naku omanyimbu nno mbadde nga nzijja ku live abantu nga bagamba kakazi goli kakadde laba wennawo okatuuse eno vacation buli muntu agamba bannanga onyirira naye olabanga sente nodduka sente zinyiriza nakunze bulijjo bampita mbuninga ekiyenje mbuninga akalugwala essaawa zino basekadama bonna bali mukumpereza message Naku you're beautiful Naku you are the most beautiful and blessed woman kyokka lulinga Mayuga gwe tuwaana mugagga naye nga batuvuma ekiyenje ekya Naku Mayuga alina embwa ezo bbiri waliwo eri eya Lubaale emu alina n'endala gye bayita Sophie kabambya azirekedde neiba twagala aziteeke ku nyonya jje nazo abadde nga competinga ne Doni Zera nenga Doni yatambula n'embwaze bannange Mayuga obeera otya n'embwa yo nga tosobola kutambula naye ate ng'olina essente kitegeeza n'embwa togyagala wazitereka n'embwa tazifaako tafa ku mbwazi Mayuga tafa ku mbwazi Mayuga alina omutima omubi kati twagala akompitinga ebyaddala biri abadde atufera mbu sente zitunyiriza mu nnaku 2 Doni bwagenda e Kampala akola ebintu ebyabagagga yes or no yes Mayuga akozeeyo kintu ki ekyabagagga akitulage zesirabyewo kintu kyonna kyakoze just kwesudiya mbwe olw'okuba alina n'omuyimbi w'eggwanga Nawolovu muyimbi yaggwamu era omuyimbi asabiriza engatto asabiriza faani engatto aba ne sente
kati Mayuga okubeera ne Nawolovu yabaddenga okugendako e Canada n'obeera ne Sengasi. Yeah. Nawolovu mwavu yaggwamu n'abaana be tabalabirira si mu bubi. Kuba nze nalabye nga kale gundi posti zonna obwedda Mayuga zaakula ng'ayagala otuukakasa nti yabadde ne Nawolovu. Nze bye nalabye ng'ayagala Nawolovu amuzine ate Mayuga nkyolina okumanya Nawolovu kati si asinga e Uganda. Bakuwaana njagala ositule Kenzo kati waali gwe Mayuga oli ku Nawolovu takyalina ssente yafuuka takyabulaako mba nga Mayuga mwennyini. Njagala okwata Sengasi waliwo n'agambye mbu teyakoze na charity mbu obwedda abantu abaagala obuyambi babagoba bugobi babakuba kibooko. Kati oyo mugagga kuba ebyo Mayuga tabisobola. Mayuga asobola tabisobola wakiri yandikozeewo ka charity akabiibibi ne baperegesi be we yagende e Kampala baasirika reason tabawa ssente ofuula otya omuntu peregesi wo naye nga tomutadde ku payroll banange kino nkiddamu. This is just peregesi. Peregesi newoba ng'ofiiriddwa alina okusasulwa. Peregesi abeeranga omuntu akola dekeya y'abaana wano ku Bulaaya. Oba otutte omwana ku dekeya oba tomututte tichawe ow'oku dekeya. Peregesi baperegesi be tumuyisizaamu wano eggali mwezi mulamba nga baasirika reason yagenda e Kampala nga tabasasula. Gwe kimanyi kubanga okusinziira nga bwe ndaba baperegesi bonna baasirika. Gwe Kimayuga njagala osasule penge ssente ze. Gwe Kimayuga gwe njagala okwate penge omusasule, njagala okwate gavana Mizo omusasule, njagala okwate Matako Walipo basasule. Abo abantu abasatu kuba ne Matako Walipa naye Matako Walipa baamugoba. Yayokya Samayuga baamugoba. Bamugoba wiiki esooka kati akolera omugagga alisiima. Bamugoba nno tebakyagamba mwesembereza. Mayuga lekera okumanyira abaperegeso mulimu gwa peregeso wangu ekisooka Mayuga ensi yonna wagitama. Bw'ofuna omuntu ali wiringa okubeera peregeso gwe Kimayuga. Mayuga sasula pengi. Mayuga sasula pengi annuma omanyi lwaki pengi kyali wange. Pengi watuukira okukola okubeera ku site Sengasi gyataliiko gwe Kimayuga mumukozesa abantu soli gipiriwo sasula pengi kuba pengi is a national blogger akolera abantu. Wano pengi yakoleranga Mama America yes or no? Yes. Naye ng'asasulwa. Bw'olaba live Mayuga kuba nkimanyi ogiraba. Ali mu Kamooli agiraba. Yali yambulookinga ojjukira Sengasi nga yambulookinga naye kati akawunti emu yakomawo. Ya unblockinga ku akawunti emu abeerako ng'alaba. Nze Mayuga omanyi Mayuga ayina ennamba 2 kati nze nga yali mukazi we nkimanyi. Yambulookinga mwene ennamba abalala gye bamanyi naye yange naye teyambulokingako. Ono abuuza Matako Walipa yaani jabba manya mpolampola oli Matako Walipa ani gw'omanya ali ku side ya Mayuga nenga bamuzina Amatako gattawo ansa. Atwale Sobi atwale Semawale atwale ne Matako Walipa e South Africa ate alina okujja n'embwa. Abantu bonna Mayuga beyanditutteko ku holiday outside of where they are. Tebalina mpapula zibatambuza nga n'enjipiri ku kwota ddamu zina si bubi. Kyova olaba kati Donizera awo abaamukubye Equalizer. Doni awo abaamukubye Equalizer.
Donzera agenda e Kampala every year n'amalayo emyezi. Mayuga yase okugenda e Kampala emyaka 2 emabega. Kyokka ate ne lwagenze akoze bintu bya banaku ne Sengasidi wabula omukazi oyo aswaza wamuwona. Omukazi aswaza. Omukazi aswaza oyo Mayuga n'agende Kampala after 20 years n'atakolayo wadde ka charity n'atakolayo ku mawulire amawulire mmye. Mayuga n'ave Kampala n'agenda e Uganda muganda we ng'agenda kukola mbaga ne bakola akabaga nga kalinga olumbe lw'omwana omuwe oswaza osaana kufa. Mayuga asaana kufa. Alina mugaso. Yandigambye wakiri kakole ka charity akanyuge ku ssente abaana balye ku ssente oba naye Mayuga manne naona Mayuga twawona Mayuga ho naye bananga bali mu comment kale inze n'ennaku tuli baheeta Mayuga ki ekyamutwala e Kampala yali agenze nkolayo what purpose kuba tugenda e Kampala okujoga okulaga ku ssente. Why did she do? That woman doesn't help at all. Even Rich is better than her. Inze Mayuga when I'm nze ntunda detox olaba nawe wambuza how do I get detox in Kenya? Okujjako okumpa ssente nga ayagala kunkomba busolo tampagirangako ku business. Gatoli yamukulaba busolo bwange we buyimiridde wadde we buli. Mayuga takugulangako wadde. Mayuga tansupportingangako wadde. Business detox tea wange wa $4 akola Mayuga ina akawologoma. Mayuga kuwa ekisenge kyonna kiba kiwunya. Mayuga kitegeeza detox tea wange amwetaaga. Kitegeeza wange amwetaaga naye lwaki tampagirangako because ayagala mbeere mweyo embeera. Ayagala obeerawo nga bakuvuma buli kaseera nga bakuvuma Sengasidi business ko tekakula. Okujjako okunkomba obusolo talina yalamba wadde n'omuzigo by the Sengasidi atunda n'omuzigo guli original oguva e Uganda. Mayuga wano yekwata n'abantu abatamuyamba yekwata ne Bidugu Savimbi n'atamuyamba abagavanamizi baani bonna bamuzira n'afuna Rich n'amutunda. Rich yatunda Mayuga in Africa and all other neighboring countries and in Europe and America. Yamusasulamu ki kumugulira abacuba. I know. Kuba bannange okuwaana omukazi oyo omukadde n'otandika olina omuwaana abantu bamwagale olina okuteekawo embeera abantu bakkirize. Ewo gonna mulimu Rich yagukola. Mayuga tayagalika twali twamwagaza abantu ekyalina okimanya Mayuga toyagalika bw'oba ng'olowooza nkulimba. Njagala otunuulira abantu abakwetoolodde abakwagala nga tobawadde ssente. Maama wo mwennyini takwagala. Ne taatawo yakwegobako n'akusindika mu Amerika ng'olina emyaka 15 ebyo gwe yabyogera. Nze Mayuga yandibadde alina otusasula kale kwegamba okiggala Mayuga alina otuwa buli omwana emitwalo nga 3 egya $. Okukiggala Mayuga talina kutuwa mitwalo 3. Mayuga nga kuyita omukazi atuukiridde nga wadde totuukiridde kuba tolina nfuli.
alina okukwata omutwalo n'akuwa nange nampa omutwalo rich namuwa emitwalo egyo nze ne watampa Mayuga okigatta kwegamba Mayuga omusonyiwa Facebook yonna emusonyiwe akwate emitwalo 3 agituwe ffe baperigesi twakola omulimu munene senga sidi gwali wano nganyala muisamu egali no ngamba omukazi alina sente biseera ebyo ndowooza nga naawe mukazi alina sente alina okutugatta alina okutwetondera atuwenga si nga kino kikuwe kyakulabirangako tomanyiranga omwavu ng'ate akusinga ettutumu yali akyali mukwano gwange no vacation yagenzeeko nnaku Uganda yandikaabye ate nga takozesezza na ssente nnyingi Uganda yandikaabye I know olaba wamukolera birthday eri buli omu n'atuna bw'ati n'agamba Uganda yandisabye amazzi naye olaba wamukolera birthday ng'olabira ddala birthday gyeri yeyo yokka birthday yo gye wamukolera gye nalaba nga yaliyo mu bulamu bw'ensi eno Mayuga alina ekirungi kimu mu nsi ye mwana wange bebi omuto omwana we bebi omwana waffe nze naye bebi owulira nga sikitegedde ekyo tokitegeera nnyo ebirala byonna Mayuga byolina bibi tebirina mugaso bisaana kufa naawe n'ofiirako ne muleka Abbi yekka ate Abbi bw'ofa yenze amutwala okay ndikulya abali naye kati sokoleke senga sidi naye kati bebi wo wakulaba ng'oyogera ku Mayuga tafuna bbuba mwenna bali ku live muli bakyabulakuuta mwagala okunemesa obufumbo bebi wo wakuwulira nga oyogera ku Mayuga tafuna bbuba nanti nakyawa Mayuga okwagala ye nanti olumu ayinza okufunamu ebbuba n'agamba ye maamu ayogera ku Mayuga buli lukedde tekabulamu naye era mumulaba mpita kuba abadde ku live nga mukamuli ng'alaba njogera ku Mayuga Mayuga kati ali eyafa Mayuga naye ali mu kamuuli afa yazeyo mu America depression yegenda omulya waliwo akuziza nti Mayuga yakuzaalamu omwana twazaala omwana mweraba kanzireyoko munga obadde wabweru bebi wo kyavudde akukima mbadde njagala kwogerako nammwe ate nga munda mulimu ebiduula okay kale kati senga sidi mwetegeke tugenda South Africa omugagga Donizera abikoze passport weeri nange wendi kiki ekibuze kiwedde okay bannange omugagga Donizera abikoze mugagga Donizera abikoze tugenda ku South Africa tulye ku ssente twawona Mayuga yali atutulugunya Mayuga was tugulunyaring us nga tuyina ennaku nga nze bampita kiyenje naye kati nange ndi omu ku bakazi abalinawo kasente big up to Bad White Empire nono leero nina okugenda okima pool table za Bad White
Mm. Even Peng is tired of asking for beer ku live. Penge twamugamba dde ku side entuufu n'agaana. Penge twamugamba dde ku side entuufu n'agaana. Still we remain winning. Kano kagoba kaffe Mayuga. Akagoba minye Mayuga 0. Ffe tuliko olutalo twaluwangula kati tukyalina takyalina kyazzaako ali Mayuga zzaako nki takyalina kyazzaako tasasula amagye gonna gasedesebwa emmye tunaagenda e Uganda wadde n'okumuteekako ku NTV talina ggulire lyonna lye yakola Uganda akoze ka birthday yenna alinga ekinyonyi kimpa abaana alinnyo obudaala akabaala kaalimu n'alema n'okugula ebbaala sorry n'alemwa ne bannange bakazi mmwe muswaza Mayuga oswaza wakiri yandiguddewo n'agamba ebbaala ndigudde ate ndigadde abantu ne banywa omwenge paka kuwulira bubi naye ali mu kabaala bamuwaddeko emmeeza 2 mbu naye mugagga alinnyo obudaala buno obwetooloola kabaala kali amataala temuli yenna bwatuuya n'entuuya azisaza bibatu ne Mayuga oswaza kati twali tuwaanaki kati ate tugenda kulagako kati omugagga omulala atutwala ku vacation e South Africa Cape Town. Here we come. Kamala okuwaayo wano bankolere visa yange Donizeda abikoze atutwala ku vacation Cape Town. Kamala okola no ku visa yange kaza ngambi it takes 2 to 3 days. Gokimanyi nti bulijjo sikimanyi nti bw'oba olina passport ye Kenya eri visa free ku South Africa ogula buguzi ticket naye no Kenya nsi yakulaakulana bannange naye Uganda olina okwetooloola musimanyi ate jjukira n'ensi ya Africa bw'ate osaba visa so kanteekemu ka visa manyi nze passport gye njagala gye ntambulirako ndabadduka olumu ntambulira ku ya Uganda olumu ntambulira ku ya Kenya olumu ntambulira so passport gye njagala gye ntambulirako ndabadduka njaga embuza memory like neerabira ebintu bingi nga nfuuye njaga yesterday wazinye ku muniga yesu no wabaddewo omuniga yabadde ayagala okunkwata speed naye nga ntamidi nga ntegeera adde ntegeera jjukira Kabwa Kaganda nze balabanga missed call kati yadde Kabwa Kaganda ngagala kunvuga speed ne ngamba no mba ntegeera nze nabagamba Kabwa Kaganda mukwata bukwase speed naye mbusimanya mbu nkwatiridde nnyime ndwawo kuyimira mu Kabwa Kaganda nnyo ate ndwawo nnyo Naku welcome back. Thank you, praise. Thank you. Gwabadde gunzise naye ngenda kusooka ngwesonyiwemuko Friday Saturday ngenda kubeera n'omudaala ngenda londa omudaala ekkubo Saturday leero lwakumeka ndabe leero lwakumeka ndabe Saturday ngenda kufuna omudaala mpulira nnyimye ndabe njagala kumpeeweeta ku bbeere leero lwakumeka ndabe ndakufuna omudaala leero Thursday kati enkya ngenda kwemwa bulungi nnyo ekyoya mbeere nga ndi kwalaali Saturday temugenda kundabako Saturday njala genda kumpeeweeta bampeeweete ku bbeere Saturday temugenda kundabako omudaala
gugenda kumpeeweeta Saturday kiro Sunday ku makya gunone gumpeeweete weewete bulungi Saturday Sunday wonna ku makya ngenda kuba banuuna so ngenda bakolera live leero mbakolere ne live enkya Saturday saagala nnoonya kumbuzaako mirimbi bagenda kuba bampeeweeta nga bebannuuna enkya ngenda kwemu ekyoya ngenda kushevinga bulungi saagala ku mubiri kubeera kukooya kwonna enkya nyala neshevinge mu nkwawa mu lukuubo lw'ebbina saagalayo wadde akooya wadde kubeera nga nyirira bulungi bagenda olunaku lugenda kunnyumira weekend egenda kunnyumira nnyo weekend egenda kunnyumira sigenda kunywa omwenge ngenda kubeera kwalaali omwenge gwabadde mungi nenkabira abaafa ate nze kintamya ku mwenge nfuuka emotional nentandika okukabira abaafa nentandika okuwulira ennaku oba ngenda ensibe ne kunfirimamu mudaala gunansanga amasina gatuula mu saaluuni oba ngenda ensibe ku nviiri zino ndazijjayo ngenda kukola gundi weetiruuku ngenda kukola weetiruuku ate nkuyita ritishifulaati odikira yiminzi simanyi wanyiiga olw'okuba nakubulookinga nababulookinga mwenna ne Cedric nababulookinga kugundi ku WhatsApp gwe nafuna sente we zinaggwawo nja bajjayo mu kibulooka sente nga ziweddewo ngenda kankole weetiruuku ndakukola weetiruuku njagala nfaananeko ng'omuwala omuto bino ebiviiri bibyo birina okulwayo kubanga mostly mba sirina budde butuula mu saaluuni Rebecca, how are you? But Rebecca obwedda gwanki yalinga okunywa walagi ow'okumukumu nga neekatankira walagi obwedda gwe kiyaliida olumu mulinzitira ku live kuno nenfiirako walagi sigenda guddamu Saturday ngenda londa ekkubo ngenda kubanywa obanywe wayini naye kiwoomereze nedda kati ngenda kuba n'omuddala kati nze naanywaki njagala ekintu ekitandeetere gundi kitandeetere kyoyooyo kyakunywa walagi ngenda kwesonyiwamu walagi for 2 weeks yabadde anzise banaye omanyi neebase oba neebase saawa meka I don't even remember naye we neebase nenzuukuka nenaaba nendya nga nkyatamidde naye nga sinywedde naye nga ntamidde nenziramu neneebaka nenzuukuka nengenda okutambuza sinowi nga nkyatamidde nenkomawo neneebaka kati wempulira kati ndi soba kati guweddeko ku mutwe gwabadde mungi nagenzeyo n'emikwano gyange mukwano gwange yavudde Germany najjano ne bbaawe go to bed kati ne bantwala eyo ne banywesa kokoteyiro kati kokoteyiro nempulira nga tebimpoomera nensaba emikebe gyange giri emikebe egijjako giri egyasuula shemamazoe jajjako shemamazoe nenjinywa emikebe kati ejja emikebe ale nenyongerako walagi maama nnyabo natamiridde mu shifting nga ntamirira mu shifting nga ndaba Rita kankuyite Rita shifulo nkuyita nze nakku siri kusonyiwa mbwa gwe nababulookinga sente we zinaggwawo nja bajjayo mu kibulooka naye kati naye you are strong
Senywa wala nsobola okunywa wala ennaku 2 ate nga nina okukola nga ngenda ku mulimu. Ekirungi nze wala gitantagaza, nze sitagala nga nywedde mwenge. Sitagala era olaba ntagala mba neekoza. Sitagala. Ekirala bwe nnywa omwenge n'enywirako n'enjaga. Kati ekyo British Fulalika yanyiiga kamugyeyo mu kibulooka. Mugyeyo oba ne Cedric musonyiwe mugyeyo, ssente zinaatera okuggwawo. Sente zinaatera okuggwawo kambagyeyo. 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 Nandaba message nnyingi. Kambagyeyo mu kibulooka. Munnange I'm trying to join but I can't naye ndi munyiivu ate nnyo. Kansoke kambagyeyo mu kibulooka naye. How are you? Message nga kuliko nnyingi. Omanyi naakaddemu. Message nga ndaba nnyingi. Ngenda kuggyayo kati ssente zinaatera okuggwa wasigaddewo butono. Ngenda kuggyayo. Lwaki n'essimu teri ku internet? British Flow kambagyeyo. Message nga nnyingi. Bane mu nsonyiwe nadde natamidde. Message nkulu kunkumulye ziri kuno. Nadde n'okukola ebintu bingi. Oliwa message kansoke nsijeyo Rita mu kibulooka ne Cedric omanyi munnaye ssente bwe zinaggwawo mwebe nja okukaabira wandinimbye wakiri n'ogamba nti PayPal egaanye naye ggwe n'onkuba ekibulooka. Kankugyeyo ne Cedric mugyeyo mwe bange nali nkyali munaku nga mumbeererawo nkugyeyo mu kibulooka. Obusente busigaddewo butono tebumala nako. Kati tebukyanneeraliikiriza. Bunaatera okuggwawo kati obusigaddewo. Nkugyeyo mu kibulooka. Kugyeyo mu kibulooka. Banaye mu nsonyiwe message ninako nnyingi. Zinako nnyingi. Ninako nnyingi naye munansonyiwa. Obeena ate ono ebadde ngamba ki? Oba ani? Annange no nangira n'obukodo mbwa gwe siri happy. Bane naku where is that man mukwano gwo ayola kasasiro gyali. Ayola kasasiro Sekimpi aliwa mugambe Sekimpi naye nali ngenda mu blokinga lwakuba
Ssekimpi yeebereramu n'atankubira ssimu. Ku olwo bwe nalina ssente nali mukambwe nnyo. Nali mukambwe nnyo. Bwe nalina ssente nali mukambwe nnyo. Nakuba abantu bangi ebibulooka nga toyagala kumanya ngamba, but how do you do that? I went, did a 12-hour shift, slept, woke up nga you haven't slept. Ku ssente nze nabagamba eyo live yali esobola okumalako omwezi mulamba nendoza mwe musaaga nze olwalaba ssente z'omugagga otulutwambula olaba ne we nazifuna. Woke up nga you haven't slept a week. Kati olaba olunaku mugagga yatusuubiza ssente nali nsobola okubeera kuno ku live nga tevuddeeko nani stop mpozi Facebook nga yandigyeko akawunti yange. Musaaga mwene ssente. You people, you joke too much. you joke too much. Sigazaawo emitwalo 18 egya Kenya. Andaba omanyi nazigabanyaamu. Nazigabanyaamu ku Saturday ngenda kugulako omudaala. Ngenda funako omudaala ngutwale mbukinge hotel omudaala gunkomberere. Mama ku ssente z'omugagga siifuneko omudaala ngenda funako omudaala. Saturday temunkubira essimu. Saagala muntu yenna ntawaanya. Ngenda kubeera wali ng'omudaala guno. Nakumpaako ku ssente nange ndyeko. Ssente zinaatera okuggwaawo. Mwagala nsigale nga siinaawo wadde 10. Ssente zinaatera nsigazza emitwalo 18. Nazigabanyaamu ziri ku ssimu 2 waliwo eziri okwo n'eziri kuno. Kandabe ezisigadde kuno kuliko kwene essimu. Kuno kuliko emitwalo 14 mu 1207. Zizino muziraba? Ndako muziraba? Ezo ziziriko emitwalo. Kuno kuliko 14 kati kweno kuliko 4 n'ezigwagwamu. Emitwalo 18 zensigazaawo. Zinaatera okuggwawo kati nina okubeera n'empisa. Nange ku olwo nasula ku live nga nninze transporter naye tatuuka. Bannange transporter yali katona anziggyemu omutima nga mpama buli kaseera ninga mbaata. Nze nalaba ssente n'engwamu ekidumusi. Omugagga yagenda n'agamba mbu ogenda e Uganda onoone ssente n'oyambalirawo awo. Nze we nakoma okutegeera. Kati omugagga abakuŋŋamba nti ngenda e Uganda nzikime. Singa saafuna flight nali genda ku boda ensuule ku boda naye ngenda funa owa pikipiki. Zino zipiki zino zimaanyi ga kifuba ezidduka 300 kilometers per hour. Ntuuke ku boda nfune boda endala enfuge paka Jinja ntuuke je. Aneewe Musaaga banenze ku ssente nawuliranga annange naye mmwe ebyo nga bikyali awo omugagga yamenya likoda. Omugagga will give you omugagga how much did she give you? Temwaliko mwanga ate muli mabega. Omugagga nze Richie ne Stingacid yatuwa omutwalo gwa euro 1.5. Buli omu ng'alinako 5,000 eza euro. Cash tewaliwo mbwa ate cash. Mwawona mayuga naku bannange twawona. Mayuga yatutulugunyanga n'atutulugunya kuno kummeka ku $2 ng'akuwa $2 n'omuwaana ne n'atusuubiza byatusuubiza. Matako walipa ajja mubba. Tasobola n'omugagga gwe twafuna muyaayo. Omanyi ofuna ngo mugagga amwe muyaayo.
Mugaga Mungamuyaye, you are selfish. I told you to tell the Mugaga that my brother died last year, but you just blocked him. Kumugaga kati olaba Kojja Maxi. Kumugaga nali ready okufiirwa emikwano gyange gyonna gye mmaze nagyo emyaka gyonna. Kino nkiddamu. Kumugaga olaba na blocking nga Cedric nina ne future plans. Cedric nina future plans ez'okuntwala ez'okumuwaako naye Kumugaga namu blocking. Kaakati nga mwana baddiya twawala ku $3 $2 n'obonaabona ne batu omugagga n'atusuubiza yatugamba nga mukole propose era bwe natunulira promise yagamba mbu tuli basiru tetwakola proposal. Twakola proposal naye bannaye nakanyuza ebintu oba nabaddeko omuzimu nakanyuza ebintu mu luumu eno oba nabadde mbadde ki. Anyway, naku this is the real Mugaga. Mugaga Judith yatulaga nti Mayuga is a mature kid. Badde nkyabagamba Mayuga yatubonyaabunya nnyo owulira nga ne woba n'ekizibu n'ogambe ye omugagga waffe kamuwandiikire omugagga kamuwandiikire mugambe nina kino onga akuleka awo ku siini kati ng'abantu n'omugagga omulala eyandikuyambye agamba already muyina omugagga bwe muwaana omugagga simanyi alina zi agency simanyi alina meme ng'ensundukirira gwabadde mungi nnyo emmeme ensundukirira oba ndya kuki oba nnyo kuki pulira nasudde ebintu oba ani agenda obbirongoosa oba bino biki nasudde ebintu drink ginger tea sudde ebintu oba kati ani agenda obbirondalondayo binakanyuze oba nabaddeko ki nabadde oba mbadde ki ebintu byonna nabisudde olw'omunjinga ng'ey'omugwi w'eddalu ayipensi oba kati nabadde nzikozesa ki nange wentamira ntamu kati ani agenda obbizaayo jinja ti oba nnyo eyo kuwalagi drunk and high senga asidi tonsesa jjo lwe nasoza okulaba senga asidi ng'obwenge bumukubye kanyweko kuwalagi just ku stabilizing senga asidi buwalagi bwamukubye si walagi bukokuteiro bwamukubye senga asidi najja n'atubulira enjiri naye nasese nagenza okuddamu okubuuza oba nabadde mbadde kyati nange Queen yakugyeko essimu nga oli ku ssimu oti nga weebase yesterday blacked out on you guys Queen yagambye ono mumuveeko yeebase nange life is good singa asidi twafuna omugagga omutuufu nze baneejo jo nawulidde ddala nga abantu abagamba mbu money cannot buy you happiness you went to the wrong shop senga asidi go kati oli munsi ki maama
She should drink more often. She was so calm, no stress. Yaze n'atubuulira enjiri ng'ali very calm nga tananaagira senga asidi bw'aba si baatamidde tananaagira senga asidi yayogedde nga tananaagidde namu wadde ne ŋŋamba senga asidi you should beera ng'onywa beera ng'onywa tudde awo kubeera soba akugoba yakuwa amagezi aye omugagga nno olaba omugagga oyo mayuuga yatuzza nnyo emabega kyova olaba ne promisi yalina amaanyi agatuvuma mbu tuli basiru nnyo tunywa bunyuwalagi omugagga mama t-shirt ye tati ng'ereeguse bulala eno t-shirt tati yagimpa emyaka 6 emabega njagala nnyo okwebaka nga ndi mu t-shirt eza cotton bwe ziti naddala nga nsuze nzekka bwe neetooloola mu buliri tezinkwata maama erina obulago ndudde nayo yali ya tati n'agimpa eringa kiteeteeyi anyway siri mu mpale temundaba amaanyi sirina bulungi amaanyi gali naye nga ndi soba naye amaanyi mu nnyingo amaanyi mu nnyingo sirina bulungi sirina nze neewuunya teyananaagidde wadde teyananaagidde yatubuulidde enjiri nga tananaagidde namu sinaddamu maanyi bankolenda ndi soba naye amaanyi mu mikono gesitalina bulungi kamale kanstabilizing yakuddamu life is good mukole kyaki nga senga asidi ye musumba ng'atamidde olaba Elizabeth nkulamusizaako Elizabeth omugagga oyo yatukozesa nga tuwaana waliwo yatugamba yatutuuzaawo ffenna abantu basatu naku yo pregnant mpozi nga nanyedde lunywe mu mwenge oba mu mazzi mpozi nga nanyedde lunywe nze naku bawange nabagamba bawange tayima sizinakabwa kaganda dolido mpozi dolido nga ze zanfunisiza olubuto siri lubuto naye nateekako weight I added weight in fact before the end of this year nina okusala weight I added 15 kilograms nateekako weight before the end of this year nenda kusala weight Dora sawa ziri mmeka sawa zikyali eat hot meat will feel better sawa nyinda kujjawo nnyama eyokya mbadde nyala kukola kacyumbaali njagala kukola kacyumbaali abankolere kacyumbaali Lutaaya come to my DM Julie Lutaaya kyova olaba emikisa gimuyitako bakugamba jangu come to my DM oli awo kuba bukubise mu kiti nze oyo Julie Lutaaya olunaku lwe twafuna ssente bwe nasooka okulowoozaako nga njala muteereko school fees za Josirina nsalira kacyumbaali ontereko toteekamu omunyo ngenda gwetiiramu gusale nga butonotono ennyaanya butungulu green pepper obigatemu byonna so nga mayuuga atutuuza wansi ffenna basatu nga tugamba muwandiike ssente ze mwetaaga ogenda ku summer festival
muwandike buli kintu kye mwetaaga ng'agamba Rich nze official sponsor owulira nze official sponsor Warrior Life Summer Festival nga bakugupande ogunene official sponsor muwandike mujja kwetaaga sente mmeka gwe senga asidi n'ennaku buli omu ambuulire budget ye gy'aneetaaga munnange senga asidi wuuyo talusibidde mwana talusibidde mwana nga senga asidi agenda awandiika nze ku budget yange banteerako $600 nezigwamu senga asidi engeri gy'ava Canada nga yeeteerako oba zaali $8 Rich nga yagenda okutegeka ekivulu nga bamuteerako emitwalo 2 egya $. Engeri gyali omutegesi byonna okuggwa okutegeka omukolo emitwalo 2 egya $. Nga munnange nga baweereza PDF ya proposal. Christine akasente konna kati wakamazeewo. Nkyayinako emitwalo 18. Emitwalo 18 gye gisigaddewo. Njibalaze kuno ababaddeko emitwalo 18 gye gisigaddeko ku ssimu. Kuno kuliko 14 n'okweyo kuliko. Nazigabanyaamu. Lwe nagenda mu banka okuzijjayo. Nagamba aba banka muzigabanyeemu zimu muziteeke n'endala muziteeke. Nkyayina osola zirya zonna nenzimalawo. Zaali nnyingi. Is it true Rich had to return the leftover liquor from the Amsterdam festival? Olwo lujja kuba lunaku lula lubanyumiza. So nga tukola ki nga tuwandika proposal nga tugiwa mugagga nga tuwaana omugagga kano tumaze omuwa proposal nga tuwaana omugagga wololo Juliet ayina simanya yaguze kino wololo omugagga wuuyo omugagga Susan omugagga yaŋŋaanye okugalabanja ssente era omuwala oyo gwe nawadde ssente jjo oyo omuwala alina emikisa. Omanyi mu nsi muno wabeerawo emikisa alina olukisakisa nange nakulaba olaba nze nange nina emikisa mujja gamba naku yeewaana naye nze ndi mwana alina emikisa. I am a lucky child kino nze nja kibagamba and I've been always lucky. Sigamba nti natandise ejja okubeera nze waliwo we nali nga mama wange sente za school fees zimubuze nga ntudde nali mu S1 nga ntudde nali ngenda nakoma mu senior 1. Omuntu yava eri from nowhere oyo gwe mbanyumiza oyo sugar daddy muba mujjukira uncle from nowhere. I was just a little girl. Sajja nagamba I will pay everything for you. Kale wadde yalina intentions ze ngalooza ajja kumpasa. But at that moment nali mwetaaga. Teyaŋŋamba mbu bajja kumasa but he used to pay everything. Omanyi omuntu abadde nga tusuubira ng'olowooza okomye. The guy used to pay for me everything. Nanzigulirawo n'account n'aŋŋamba you don't need to ask for money. If you want yantwala nanzigulirawo account nampa visa card bagiyita bate nampa visa card. Nzijjukira kabanka ku baali bakayita batya ba Crane Access. Mujjukira Crane Access. Omanyi omwana wa senior 1 ne bakuwa credit card nti when you need money you just go to the machine n'ojjayo sente. Ogwo mukisa mwe mugumanyi. So I'm a lucky person. Era omuwala oyo gwe nawadde Joseph simujjukira linnya. I don't know. Simujjukira simumanyi namumanya. That is how omanya nti you are lucky. Uyo omuwala wa mikisa. Era bw'oba kunongoleka wakaganda muwase omukazi oyo munoonye omuwase. Simumanyi simujjukira. Waliwo ekisa eky'ennondoola dedication to you Naku. Thank you love. Naku it's weero mukwano. I will wait for next time nga emikisa ginnombye. Owulira so gw'okumanya nti oli mukazi wa mikisa obeera abakazi abalina olukisakisa nze I'm a lucky woman nze kino nkibagamba. I know this. I'm a lucky woman. Era nzija nno kuno ne bagamba omukazi ow'emikisa nze nina olukisakisa
omanyi okubeera mu siniya 1 nze nagenda mu Kisulo gye bantwala oyo gayi oyo oyo gayi yantwala mu Kisulo naye nga abaana balaba mama wange si ye mugagga ennyo bw'ajja okunkyalira ku vidi mama wange si mugagga nnyo ngira mama wange wajja okunkyalira mama wange yasookanga okujja ku makya okunkyalira nga mama wange aleeta ennyama nga mulimu entula n'ebbiriŋŋanya n'amatooke n'omuceere ogwa brown n'andeetera ebinyeebwa n'amawogola kati nga mama wange ng'ono gayi naye ajja ng'apaakinga nga shopping ya gayi gy'abandeetedde nido pizza kuva mu Shoprite gino emikebe mumanyi gino emikebe gya biscuit mangi mangi shopping bannange nga shopping nze gwemba nina buli mwana atunula bw'ati nalina obbagamba that is my favorite uncle kumbe nga nkwata shopping ono mama wange gwe yandeetedde ne muwa metroni nga nze siwaata sirongoosa ddoomu sirondalonda kasasiro bwe mansazewo nti nkuuye metroni olujja okugoba abaana mu ddoomu nze ampitako buyisa akatanda kange akayitako ng'atandabye abaana ne batandika complaininga but Naku is still there sleeping metroni ng'abalaba kyamuli sabbuuni kyapa nnyonta mama wange gwaba yandeetedde yenna nkwata emiti yenna nenjiwa metroni nga ono gayi yajja nandeetera bannange mujjukira ebiseera ebyo waliwo oba baali bamwitaani powdered soap nawunya obulungi nga bannange so nze from day one nali nkimanyi nali mwana wa lukisakisa nali mwana wa lukisakisa I'm very happy like ndako omugagga gwe tuyinawo essaawa zino ojja kakasa mayuga agenda kakasa nti embizzi ekola supu ebyo byaginikaginikiriza ebinnyo guno omwaka nga tegunaggwako mayuga agenda tegeera nti si mugagga agenda tegeera nti waliyo abagagga abali you are joking nina ka Airbnb bwe muba mukeetaazi baddiya Rain girl tugenda n'abagagga ng'otusuza mu Airbnb naye ddala mwe mulaba abagagga baffe mubayita ki bwe mulaba abagagga baffe mulowooza mpozi ani mayuga bw'anaaba atwala semawale ku holiday mu bukingire semawale Airbnb ffe tugenda na mugagga Donizera yatutwala 5-star hotel tulina kusula ku 5-star hotel tukusula mu ka Airbnb ebyo omugagga oli mayuga yabikola ebyo omugagga oli abasuza mu Airbnb ku buddeeka ebyo yabikola nefe abagagga betulina batusuza mu 5-star hotels yeah mbuzemaali mumpita jamu Doni, please keep distance from these walls. You've been so good since you distanced yourself. Keep doing. Kati unalabika mayuga mu fake account. Keep doing this when you keep the blind and deaf mode. Baveko, please. Donizera yewaffe. Nebona oyo mayuga yali mu comment. Mayuga mkwagala era tubeere nga Doni tatwagala. Doni atwagala singa tatwagala teyandize muna kwogera naffe. Gwomanyi we twavuma Doni. Naye Doni akimanyi oli yali atukozesa kubanga oli yawalana Doni. Kati ffe tuwalana Doni twali nze Doni yali ankoze eki. Oba
Sengasi Doni yali akoze iki Sengasi Doni atwagala mayugo li mu fake account Doni atwagala ne wona ayogera noyogera ki atwagala ni naffe tumwagala fuli yali atukozesa kubanga yali ayina ennugu ku Doni ng'agala namubbira musajja yali agala mubbira musajja jjukira mayuga mubbi w'abasajja bw'omanyi twayirawo Doni omubiri bw'omanyi okumanya twagala Doni gwokimanyi mayuga yatuwa ssente tuvume abaana ba Doni ne tugaana ffenna ate basatu yasooka n'aziwa Rich n'agamba n'awa Sengasi n'agamba ne bampita ku board ne mbagamba sisobola kuvuma abaana ba Doni bwe kuba kuvuma Doni yensobola omuvuma nga bansasudde mbakkali naye abaana ba Doni sisobola bavuma. That means Doni mwagala ate naye atwagala kyova olaba ffe twagaana sente ne baziwa Simigo n'avuma n'avuma abaana ba munne ngati Doni ye ne bw'omuyisaamu eggaali yali tusobola okunnyonnyola ne tugala Doni munne twakuyisaamu eggaali naye abaana be ekyo teyanditusonyiwa tusonyiwa kati kiringa nga Sengasi nze mayuga yankubira mu luno olutalo n'aŋŋamba nako singa saalira oyo nze mayuga yandimpadde nze njagala ssente banne njagala ssente mayuga yandimpadde $100 oba $500 akalimi ne kakyuka nandivumye Sengasi ne mwayiriza ne muvuma naye tulira oyo era nagamba mayuga ne mugamba sisobola kukwata mukwano gwange kubanga olwa ssente mbumukwate mukwano gwange mbumuvume mbumwefuulire era namugamba mayuga era we nagaana yambulokingirawo she blocked me there and then ku WhatsApp ku Facebook nankuba ekibulooka nga ŋŋaanye ssente negamba naye nze nakomanya engeri gye njagalamu ssente omanye engeri gye mayuga yankubira nga ŋŋenda mu Masai Mara nayogerera eddakiika 46 I can show you the call naye mayuga lwaki ayagala nnyo vuma mayuga ebyo ebintu bye mayuga anoonya fame ku Facebook kati okiwulira nti tuli loyo era Doni atwagala gwali mu comment ne bw'onaayogera Doni atwagala tubadde wano ku Facebook emyaka n'emyaka myaka gigenda 87 bulooza lwaki twavuma Doni olunaku lwe twavuma Doni baali batusasudde ng'oli agala kubba musajja wa Doni era yamala n'amubba mwe temwamulabye Kampala nga kyesisa nga kyambadde ebisambi biri wabweru nga yekyesisiza bwe kyesisiza ku muninkini wa munne bwe kyesisiza ku muninkini nga kyamala omubba omuninkini wa munne bambi temukubira nnyo omugagga wange Sengasi leeta enjoy her vacation peregesi juli ng'otabuse twamuzira ne bwakiba ezzike internet yamuzira kimegeredde kyali kimegeredde kyonna ku muninkini wa munne kyamulidde kamiliyoni kyamulidde ssebo kyekyo ekyali kiwalanya Doni ssebo ne kitulimba Doni yaŋŋamba mugireyo ennyumba neŋŋaana kati y'ensonga lwaki anvuma ate kikuba akalimi banne w'oba ng'olina omutima omutono omukazi akuba akalimi n'ogamba kikuba akalimi owulira nakku lwaki tofunayo akagiraasi tonywera nnyo ku ccupa leero sigenda kunywa mwenge naguvuddeko kanguteeke n'eri gunkema kanguteeke eri leero sigenda kunywa I want to be sober I want to remain clean for 2 weeks naye ku Saturday nyinza okunywa kubanga ku Saturday ngenda kufuna omudaala
kamala okulaba program y'omudaala Saturday ngenda kufuna omudaala if it's an emergency. Yes. Yeah. So ebyo nga bivuddeko Saturday ngenda kufuna omudaala ngenda out n'omudaala gwange mbeere nga neeyagala kyusa ku oil gagga twafunye abagagga tulina abagagga abatuufu twafunye abagagga so sekimpi leero sigenda kunywa leero njagala kusigala clean for 2 weeks kati omuyimbi w'eggwanga yafuuka kimpe nkyezinire omuyimbi w'eggwanga Nawolovu ye yalya kyokyo tebye Nawolovu yalya ate era kye yali ayagala Mayuga kye yali ayagala Mayuga yalivula munne Mayuga yakwata munne mu liiso Mayuga mulaba edduka Mayuga yakwata munne mu liiso mulaba edduka Mayuga muntu si mulungi ate era Mayuga mubbi w'abasajja era temumwesembereza nnyo mwabamwesembereza nga muli bafumbo Mayuga mubbi w'abasajja so tugendako South Africa probably omugagga Doni agenda tubuulira agambye amala kebera mpapula za mbwaze kubanga agenda kugenda South Africa n'embwaze Mayuga competition ejja musuula ewabi twamukubyeko layiza kati takyalina kyagamba nsi kale akomewa akole challenge ya mutwalo gumu n'ekitundu ku live ye Judith yakoze ya breaking the record ku bagagga betulinawo kati abagagga betulinawo essaawa zino Bad White yamenye record tekibeerangawo ku Facebook kuno ye yakitandise yakitandise ate mwena temugenda gamba batusibako omugagga oli mugagga mugagga yabalazeeko kati omuyimbi w'eggwanga Mayuga competition talina kyatugamba kati agenda competinga nani naawe maama nga neebase nnyo ne pini ne ziva mu matu neebase pini zange zeeno waggulu ne zivaako nasanga Judith yaliko kati nasanga yaliko tetulinawo kati mugaggambw ate rikodi kati tuliwo nasanga waliwo Donizera ku bagagga kati betulinawo abayiwawo omubiri abagagga betulaba abayiwawo omubiri ng'ebyabwe si byakwebuzaabuza nga ssente weeri Donizera atutaddemu ka trip e South Africa tugende tulye ku ssente tugenda n'embwaze za Donizera atuyiyeemu tugenda kuba tusulawo oba na byakubuuza mugagga Donizera Patricia agambye atya mpapula za agambye asooka kakebere empapula z'embwaze kubanga tugenda n'embwaze ku holiday kulya ku ssente y'omugagga leero Donizera yewaddeyo tugiryeko senga asidi kamale kankubire senga asidi ndabe kankubire senga asidi ndabe senga asidi oba anajja ne baby we alina okujja senga asidi alina okujja ne baby we ne tulumya Mayuga how is Snow is okay Snow is okay talina buzibu jonna mututteko mu restaurant
Omanyi Snowy bamuadoptinga. Snowy was adopted. Alina maama we e Scotland. Snowy ali ku payroll. Buli nnaku z'omwezi nga 24 Snowy afuna ssente. Omuze gw'okufuuwa nga weebase si mulungi. Mulimba Cedric yaŋŋambye saafuuye mama nadde nywedde walagi nga siridde na mmere kati nafuuye eki saafuuye nammwe. Cedric yaŋŋambye saafuuye mumpayiriza waswa wuse saafuuye. Snowy ali ku payroll bamuadoptinga buli ennaku z'omwezi nga 25 afuna gundi paycheck ye. Yesterday Snowy yagenzeko mu restaurant agenda kuddayo nkya. Agenda mu restaurant ne Snowy alya. Snowy yalidde ekitundutundu ky'enkoko ebifi by'enkoko 2 koko nga bajawuddemu wano wakati ne sausage 6. Snowy alya alinga ali olubuto. Omwana alya yalidde ne ŋŋamba sausage 6 n'oludda lw'enkoko. Snowy mulabe edduka. Waswagaye tosobola kufuuwa nga bw'ofuluuta at least kolako kimu. Ate ani ono ayagala okubu ani ono Nakume, he grant you all your heart desire, fulfill your inner dream and give you grace. May his new month wipe away your saagala Kabaka Ganda saagala kumpaana munoonya okunkuula ssente zange omugagga ze yampadde. Mumulowooza ndi ffala. Mwembe mundaba wano mulowooza ndi ffala. Tojja kulya. Kabaka Ganda ssebo mbwampeereza. Mbwampeereza message we beautiful. Tompaana no mwali munvuma nga bwe ndi omunaku. Nga bwe nfaanana ennaku. Olwafunye ssente ssebo mutandise okumpeereza bu message. Ani gwe mumanyiira? Sebo Kabaka Ganda lives in Dubai, United Arab Emirates, works at Brands for Lace, Jumeirah. Kabaka Ganda zenga ndi mubuufu. Ndi mubuufu nnyo. Sebo olwafunye ssente Kabaka Ganda atandise okumpeereza message. You are beautiful. Temumanyi wano mwaŋŋamba ninga omulugwala. Wano mwali munvuma mbu ninga akalugwala simanya biki. Mukole ssente mweyagale. Sebo Kabaka Ganda ampeereza message. How are you beautiful? May he grant you as such a blessing. Kabaka Ganda sikumanyi. Wamanyira wanti ndi beautiful. Kuliko kwagala okubba ssente zange omugagga ze yampadde. Mundeke munneesonyiwe. Wabula Kabaka Ganda takisusse. Nakundi mubuufu tosobola kulya yange. Kabaka Ganda ssente zinaggwawo nja kuddamu message gy'ompeereza naye kati sijja kuddamu ne wokyebezike. Nakuwa you are beautiful. Alowooza ategeera nnyo. Senga Asidi, nkukubidde kubuuza. South Africa ogenda ne baby wo tomuleka tulina okulumya mayuuga. Mayuuga awulire ebbuba. Anti omugagga kyasalawo. Omugagga yasazeewo dda. Kati tulina okulumya mayuuga awulire nga afa ebbuba naye agende South Africa. I know to proving wrong. Kati naye tumukozesa ensobi naye adduke South Africa. Okakasa naye alina otwala Semawale atwale peni. I gotta eat from over there. Okay.
kati olaba semawale empapula z'alina zimujja UK ne zimutwala e Germany mu Europe kale otandikirawo just otandika akwate semawale sponsoring kale ajjeko mu America just for 1 week tumutye tasobola kasije ku live atwale sobi jangu mayuga ojja kitegeere ekyakutubonyabonyesa n'otubonyabonya nga tusiba tukuwaana wano naye nga ffe basiiwuufu nga buli omu avuma ffe nga batuvuma nsima tulinga ebiyenje ojja kinnyonnyoka tugenda kukolako emikolo tugenda kuwaatawaata tukutemeeteme tukubambuleko tukubambuleko oluli bwobeere ng'otano osiusi gwali mu pamba amayuga gagejje atwale sobi ne junior mayuga naawe twala tiimu yo ku holiday twala sobi otwale matako walipa otwale junior naawe batwale ffe abagagga be twafunye baabikolwa kyekyo kati ako kakikoolya kasupu andani kiyinza supu nti akenge we kaba katero sukka